nga mukazi watu bamugamba tuula ku dining gye batugana okutuulako nga basika entebe bagimusikira ngezo mu hoteli ng'atuula nga mugamba ddya ng'akwatamu ng'ateeka mu kamwa ng'ameketa ng'amugamba vaawo lindako bamuliisa amagi agavunze n'envunyu. Ani aliisa? Maama, taata? Maama, taata alaba. Anyumirwa Chikole nga Lugonvu, uliriza Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata, Lugonvu muulire alina ensonga. Chikole nga Lugonvu, uliriza Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata, Lugonvu muulire alina ensonga. Nzize nakaboza kanyuma leero amatuga peno Frederico Sentongo iya Lugonvu zama yekyamaganda mu busubi eri mu buddu iya jangasaga tetwamanya nti ekinoto kye kinene ng'omwana Frederico yayita mu bukubi yabonabona buvubuka bwe bami naye naguma omusanganyumya Frederico mazigo kaba naye Lugonvu wayogera ebigambo bye biba bya nsonga abeera nafuye amazima bw'owulira Lugonvu ogolokoka bigambo bya Lugonvu si bya katemba apana akusomesa okukola n'omanya ki kye bayita okukola ennaku y'okukozesebwa Lugonvu kala ginyumya okwejja mu nvuba Lugonvu kala somesa Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu show genda ke Bulaya Latin America ne Buwarabu kikole nga Lugonvu wuliriza Lugonvu tonsubya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata mwana Lugonvu muwulire alina ensonga kushonge kikole nga Lugonvu wuliriza Lugonvu yeka walabya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata Lugonvu muwulire alina ensonga. Twolekedde akafuufu k'emyaka ekasanda kikole nga Lugonvu wuliriza Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata Lugonvu muwulire alina ensonga kikole nga Lugonvu wuliriza Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata Lugonvu muwulire alina ensonga. Nzize nakaboza kanyuma leero amatuga peno Frederico Sentongo iya Lugonvu zama yekyamaganda mu busubi eri mu buddu iya jangasaga tetwamanya nti ekinoto kye kinene ng'omwana Frederico yayita mu bukubi yabonabona buvubuka bwe bami naye naguma omusanganyumya Frederico mazigo kaba naye Lugonvu wayogera ebigambo bye biba bya nsonga abeera nafuye amazima bw'owulira Lugonvu ogolokoka bigambo bya Lugonvu si bya katemba apana akusomesa okukola n'omanya ki kye bayita okukola ennaku y'okukozesebwa Lugonvu kala ginyumya okwejja mu nvuba Lugonvu kala somesa Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu show genda ke Bulaya Latin America ne Buwarabu kikole nga Lugonvu wuliriza Lugonvu tonsubya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata mwana Lugonvu muwulire alina ensonga kushonge kikole nga Lugonvu wuliriza Lugonvu
bingi abantu balowooza nti omuntu okutandika okubonaabona alina kubanga afuuse mulekwa naye gamba nti si bwe guli. Abantu abamu babadde ne bakitaabwe babadde ne bannyabwe nga balina ne basenga abaabwe naye nga bwe kyanga azaalibwa atambulidde mu mbeera esoomooza. Nkigamba nnyo abantu nti ekibafuula abavumu abasinga ekibafuula abawanguzi y'embeera ey'okusoomoozebwa gye bayitamu. Abantu batunonya abakudde mu bikomera ne bafuuka successful kubanga balowooza nti embeera y'abakitaabwe yegenda okubeera embeera yaabwe buli kaseera. Abaana baffe bangi, baganda baffe bangi ne bannyinaffe bangi abatandikira mu bulamu obusoomooza, abatandikira mu bulamu obuzibu ddala naye ng'amaziga n'okusoomoozebwa kwe bayitamu n'omusayi gwe balaba n'okuwulira mu buto bwabwe kyekibafudde abazira ku lwaleero. Kimpaliriza okutandika olugendo n'enfuluma disitulikiti zibadde nga nnyo okuva mu Kampala ne nnyingira Wakiso ne nva mu Wakiso ne nnyingira Mpigi ne nsalamu Busazi ne nnyingira Mityana ne nfuluma Mityana nzuyo mpetedde Myanzi paka Kasanda. Waliwo omukyalo omumwannyinaze yankubira essimu recently n'aŋŋamba nti ndaba abantu bw'oyogera nabo balina ebizibu bingi bye bayiseemu naye bwe ntandika okwogera ku mbeeremu gye mpangaaliddemu gye nkuliddemu okulaba nga ndi kyendi ku lwaleero abantu bandaba banneesimisa naye tebasobola kukkiriza nti naboolebwako mma nga nzaala ng'akyali mulamu. Tebasobola kukkiriza nti naboolebwako kita nga nzaala nga nkyali mulamu. Tebasobola kukkiriza nti nafuukako kaasi ekikolimo naye ng'abantu abandaba ng'ekikolimo be bazadde bange. Bakyali balamu paka ku lwaleero, bali mu mawanga amalungi ageeyagaza, balina abaana abalala. Wali obaddeko mu famire nga mulimu abaana 4 naye nga gwe bazadde bo tebakwagala. Nkugamba ekintu kimu kubanga nkimanyi nti nnyina gwe njogera naye ayita mu mbeera y'emu. Wali obaddeko mu famire nga taata mwali ne maama mwali mulimu abaana 4 5 naye nga gwe bazadde bo tebakwagala. Nkusaba weeyagale ogenda kufuuka omuwanguzi okusinga n'abo bazadde bo be baagala. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu oli ku Lugonvu Show, tuli Kasanda Butereevu. Omukyala olw'okuba nti emu ku bigenda okwogerwa yes nkyogere ntya byesitaza atusabye obutalaga feesi ye, tugenda kusigaza eddoboozi lye na buli kimu. Atubulira mu bulamu bwe yawangaaliramu, omuntu eyakolanga aboolebwa wadde nga bazadde be bali atuuka atya akaseera n'asoma n'amalako n'afuna degree n'atakoma ku ekyo kati musomesa n'atakoma kubeera musomesa atandiseewo essomero. Takomye kutandikawo essomero, atudde ku eka z'ettaka esoba mu 6 eno ekyengulu wali you have 11 acres of land. Gwe yakulira mu bazadde bo nga bakwagala oyina mmeka? Nkwaniriza. Sooka obuuze Munnayuganda akuwuliriza, sijja gamba nti akulaba. Bannayuganda bannange, ntwala omukisa guno okwebaza Mwami Lugonvu ampadde omukisa okwogera ku bulamu bwange eri gye muli, nga mmanyi abanyigirizibwa ab'ekyayo abamu abajjemu okulwala okwennyamira nti kirina bwe kigenda okukyusa obulamu bwammwe. Ensi okukuboola na buli omu okuba nti takwetaaga si eba enkomerero yo. Abakuli ku bbayi ne bwaba muzaddewo si yasalawo kikiwulira, amaanyi gakubeera munda. Mwenna mbaaniriza abaali babonyeebonyeeko n'abatabonaabonangako. Amannya go tetugenda googera naye Munnayuganda ozaalibwa Kasanda okubanga right now obeera Kasanda. Nze sizaalibwa Kasanda, ensi yange yatandikira Ntebe. Wano mu Kigaga? Entebe mu Wakiso district. Mpozi wano ntandika oba n'okuwa amagezi abaami n'abakyala yadde obutonde bw'ensi buba bukusika. Twandyegenderezza nnyo nga mukwatagana okuzaala abaana, kuba mmwe mubeera bakulu mwembi naye omwana gwe muzaala omuto aba talina musango. Ensobi yonna ekolebwa abamu bye muyita ebyekivuuko oba ebyekito, bwe mutaba beegenderevu
omwana yafuuka ekikolimo n'asasulira omusango gw'ataakola olwammwe abazadde. Nze ayogera wano nja kugamba ndi mwana w'abagagga bombi. Kitange mwami muyivu, musawo mutendeke ku level ya medical assistant. Taata maama owange ayinza okuba teyasoma nnyo, kati naye gyali eyo mu America yayongerayo n'asoma alina masters ne PhD. Maama owange yali secretary. Mami waina PhD? Yes, sir. Is a doctor? My mom. Your mom? Mu America eyo mu bya nursing yasomye n'afuna degree esooka masters and PhD. Naye wano bwe yali akula kuba muzadde we kyeyaliwo yasooka kukoma ku P7. Paka lwe yafuna chance n'agenda ebweru. Ozaalibwa otya obulamu bwo? Sente mukyala alinawo era w'amaanyi. Obulamu obwange saaliyo nga babutandika naye byempuliramu ebitundutundu nange bwe natandikira okutegeera. Maama wange yafuna chance n'abeerako secretary mu Ministry of Finance. Naye ku myaka gyali mito yafuna ndowooza ng'ebya Uganda bye bamuyisawo n'atuukayo. Atuukayo abamu ku babboosi abaami ab'amaanyi bakalaba kawala kato myaka 15. Omu ku bboosi n'akafumisa olubuto. Ndowooza kannyabo bwe kagenda eka nga kalina olubuto nakagamba leeta omusajja. Kubanza omusajja kyaŋŋambako mbu baamuyitanga naye nga tayinza kgenda wabwe wa muwala. Kuba omuwala oyo yali abeera minisita omu mbw ate nga minisita mukambwe kyesikirizamu ng'omuntu omukulu. Omwami tiyalabikayo, omwana n'ayisibwa bubi. Bwe yamala okuyonsaako ebbanga lisaamanya nze nga nzaaliddwa nazaalibwa bukojja ng'omwami aganye okulabikayo. Ng'oli bukojja? Nga ndi bukojja. Tomanyi taata? Nze mu kuzaalibwa nga sina kye mmanyi. Kati nkooti nga bye nawulira biva mimwa gy'abaali abakulu by then. Kaakati ne bamuggyako omwana ne bamufunira we bamuteresa kuba eŋŋanda kuba maama we naye yali bize. Kati ow'eŋŋanda omu mukyala yali tiyazaala naye ng'aleera bulungi abaana ng'omukyala ankuza muganda wa jjajja wange. Kati omukyala ono ye yafumbirwa n'azaala abaana abalala, tuli abaana 10 ffenna weetuli mu maama. Bali 9 bonna bali mu America naye abalala gye baasomedde. Then taata wange naye alina abaana 10 lwakuba 2 baafa. Ku saidi ya taata olina baganda bo 9. Ne ku ya maama 9. Mu taata ne maama oli omu. Ndi omu gwe batakkaanyizaako. Era gwe mwana yasooka mu babiri wasooka ku maama? Nasooka ku maama. Naye omwami agenda okuva eri ewaabwe kuba mulangira muba Masaaba. W'Embaale? Eba Mbaale? Mbaale. Azaalibwa Mbaale mu tawuni awo mu famire y'amaanyi nnyo baroyo balangira. Kati tatange alabiranga bulungi nnyo abaana be nga mu katundu bwe tuli be basingawo okulabika obulungi. Naye nga nze ndi masiikiini. Maama wange naye ne bbaawe baagezangako okulabirira obulungi abaana baabwe. Naye ng'ewaka nafuuka muddu. Era ab'eŋŋanda ab'ebukojja be balwanalwanangako balabe nti nange nsigala mu ssomero. Yadde nali ntulugunyizibwa ne bankozesa nze ku ssomero natuukanga ssaawa 4. Nga lwaki? Natuukanga ssaawa 4 kuba nazukisibwanga ssaawa 10 naye nga sebakana mu buliri okumanya nali muboole. Olwawo wonna osula ne maama ne oli saidi ya maama? Ndi saidi ya maama. Nga maama omumanyi era? Olw'obudde ebimu mbibuuseeko. Ebimu mbibuuse. Naye nga wali omumanyi? Nti ono ye maama wange? Nali mumanyi kati okukutulamu omukyala eri gye bantwala yali mugumba. Bbaawe bw'afa omukyala bamugoba. Abaana be yali aleze. Atambula nange nali wa myaka nga 5. Mama wange tiyannunda kuntwala. Bw'atambula nange awo miisinga ebbanga lyesimanyi kuba nali muto. Kati agenda okudda gy'azaalibwa wali jjajja wange. Ndowooza nga twali mu third term ate nga nali ntandika butandisi P1 first term. Nga bantwala nawulanga bagamba ndi mugezi nali sibimanyi. Nga bantwala nga nkola ki? Nga bantwala mu P2. Nga bantwala era ne P2 nga njiyita nga ngenda mu P3 kati effect ey'okubuuka P1 we nagifunira.
olwo ndi wa jjajja azaala maama oli omukyala eyankuza yali yankuza bulungi nga neegombesa ndi kibebi ekinyirira kaakati nga sisobola kusoma awo jjajja wange n'agamba muwala we nti omwana bamutwale abeere naye Entebbe olw'ensonga omukyala ono eyandera nti yali ankoze ekyejo yali tasobola kuntwala ne bantwala mu Kisulo abamanyi Masaka mumanyiyo twali Kyabakuza waffe Lwengo district wetandikira yes kati olaba Kyabakuza wenyini mu kukine welcome ng'otandika okulinnya bwoti akasozi weewo life yona taata wembaale mu town ng'okuli ozaaliddwa Ntebbe mu town ne bantwala Katigonde w'oli omukyala muganda wa jjajja era naye ng'owulira obulamu bulungi eyo obulamu bwali bulungi bakututa Ekyabakuza buli muntu gye yandiga nti however much it's a village life but at least ng'ate ndi mu bantu bange kati bwe banteeka mu Kisulo byali bizibu nga requirements zonna sirina gye nnina ekisulo kyatuuka ne kirema kuba nali mwana muto ndumu nalwalirayo nenzirikira mu ddoomu abasista ne batya ne bagamba omwana akole ki atwalibwe ntwalibwa olwo ng'ate nawana Ekyabakuza bagamba bisinza kubeerawo jjajja wange waali yankola ekyejo ng'ekiddako nina kugenda wa maama wange awo lwali luddawa ali Ntebbe ye tiyavaako Ntebbe nze gwe yajjayo Ntebbe asobola okufumbirwa kubanga baamuggyako nze atalina kitaawe asobole okufuna omwami amuwasa nneme kubeera kiremesa ate ng'ali muwala muto myaka nga 17 kaakati awo my God, I'm sorry omwana gwe yeezaalidde atuuse amusinga amuweresa ffe tukuyita kuweresa akulidde nnyo mu gundi amuweresa ng'aweresa ensolo yasobola okufuna obulamu obw'obufumbo ndowooza bwe kyali kuba nali sitegeera batandika okuweereza mu bajjajja baani kati nkulira mu bazeeyi bali Ekyanyamba baali balungi banjagala nnyo naye omwami bwe yafa omukyala ali takyasobola kweyongerayo kubeerawo naye nali mwana eyeegombesa naye nga ndi wa jjajja eyo nagenda okutegeera bana benzannya nabo nga beera wa taata na maama nze mbeera mu bajjajja kyannyingira mu bwongo nga sikitegeera ndowooza nabuuza naye nga muli kinnuma kuba ku bimu kati ebindeetedde trauma kwekiri natandika okuwulira nti ndi kisiraani nti siina mugaso nsuubira nabuuza jjajja n'aŋŋamba nti bazadde bange gye bali nekifuuka ekizibu ekya oba gye bali lwaki nze siri nabo nga bannange natandika okwebuuza kati kyansejja wano nva mu Kisulo ku myaka 9 ntambula ngenda okubeerako ne bazadde bange nalaba nga atuuse mu ggulu Entebbe kati olwo mu kaseera ako wonna maama bamukujja bakuweresa it's like unbiased naye kyekiriwo bakuweresa maama asobola okufumbirwa akaseera ako konna toddanga yokko kulaba maama nti kale fine wadde bamunzijjako afumbirwe naye kaŋŋendeko maama gye yafumbirwa maama wange yali high class nkugamba yali secretary wa minister and so ng'atambulanga eri gye natandikira obulamu okutegeera bajjajja bwe nababuuza ennyo babaamuyita kati bwe yajjajja ne baganda be nze nali manyidde abantu abakulu myaka nga 5+. Kati bano bwe bajja nga bali myaka gyabwe nga 2 nga ndaba bawala batoototo naye nga bagamba omu ku bo abawala bano ye maama wange balina kano kapoliyo kati abalala baali bakwano bange besijjukira nnamba ki kwabazaalibwa abawala bangi naye oli gwe basongako nti maama wange yali mukambwe nnyo nga mboggolera nnyo nga n'omusemberera nkube buli lwe yajjanga lwe nasooka omulaba bwe nzijjukira bwentyo naye ne buli lwe yajjanga lumu nali ŋŋaanyi okunnaaza n'abagamba muleke n'akwata ekiti kya muwogo n'ankuba ennyama yonna n'efootooka maama nga bagamba bugambi nti mukambwe obusungu bwava ku ki oba okufuna waliwo obuzibu bwali bungi ng'obusungu bwe yajja ku taate yamukuzaalamu n'atakeetekinga that responsibility kubanga abakazi gye bali nti afuna olubuto mu musajja bw'anyigira omusajja n'anyigira n'omwana gw'amuzaddemu kyendowooza
ku myaka gino gye ndiko tata wange njogera naye ye tanvuma mama wange yamboggolera ne kusaawa eno nga nkyala mukulu nzadde amboggolera tiyeetaaga era nakula agamba akasubi akamu bwe kava ku nnyumba tetonnya alina abaana abala mwenda babala baana okujjako nze kaakati nakubye mu covid oli eyasooka nga nyumyako ne tata wange kuba yadde tiyaliwo nga nkulu oba kundabirira oba kola ki naye yasigala mpumbawumba ng'ayogera nandaga ekisa era yaŋŋamba bw'otalisoma toliva mu buddu bw'olimu kati nasoma nnyo ekyali ekizibu naye omanyi omwana omuwala aba ayagala nnyo okutuukiriza ekirooto kya taata we kati nadde mugamba ye okulonda lwaki tolonde ntolonde naŋŋamba amawanga gavudde dda nga geewalana tayinza kuba na bukyayi munaggwanga lyonna nga bw'alina ku baganda taata ye akitunuulira mu bubwe ng'omuntu yali talina kyayinza kusasula baganda bukyayi bw'abalinako era bwe yava ewaabwe n'atambula n'ajja yalaba nti kyasobola okukola at least afunyise abaana b'abaganda embuto azibasuulira azibalekere nga tabalabiridde kyali kibonerezo kuba kati kino nkikkiriza olw'ensonga nti we nabeerera mu Kisulo Enkoni bwe naddanga eka nabinyumyanga ne mu baana nga simanyi nti biswaza ng'ekampu yabagamba oyo omwana kitaawe yamwegaana bajjajja bwe banoonya omuziro oba yeddiranga byo oba yeddira ki Nkoni olwo oli kyabakuza bwe bantwalira mu Kisulo wali kaakati nga nange mbinyumya mu baana bambuuza taata nga ngamba nze taata wange yanneegaana nga gye mbulira emboozi boogere oli myaka emeka okyali mu primary by that time we nabyogerera ng'eri section y'Enkoni nali mu makati g'emyaka 7 ku 9 kati by that time ane yali akuweerera maama wange nasigala era nakulira bukojja obuvunaanyizibwa bwonna bwamuliko kuba yali mukazi ng'akola ate ng'alina ssente naye nga takwagala naye nga yandabirira buli kimu naye saagala bibuka bwe nagenda nkula obulamu ne bunnemera ku myaka nga 16 natuuka okugamba bante ngende ewaffe n'alayira mu maaso ga nnyina kuba nekitange bageza nkuba anti bange okunziba bampeeyo nga naye tayagala kuntwala n'alayira nti okumpaayo ewaffe ansaawako omutwe ne banziika ewaabwe ebukojja ekyabakuza yalayira nti tayinza kunzikiriza genda waffe okusinziira ku musajja kitange bye yamuyisaamu na waliwo kuba kati sibivudde kumu bwe natuula sini yafunga emiggo giyitiridde ndi mukyala mukulu myaka 16 bantemye embale mu maaso nfuuse kyakuvuma kyakusekerera bato bange bajjayo n'amazzi ne baganjiwako ku mutwe nga mpitibwa masiikiini omulambo ekitategeera ng'ebintu bingi ne ŋŋamba nedda kyentambuddeko nkitambudde njagala kgenda waffe kuba ebukojja bandera bandabirira baakola buli kimu naye kati nga nafuuka kyakusekererwa ng'ekisinga okunnuma mu byonna oba lumba oba mukolo erinnya eryange eryo erivaayo sinze mufu ku lumba olwo oba sinze mugole naye nga kwegamba ndi owulira ka discussion no ndi famire kyeneena buli omu ajerega gwasekerera gwe olw'ensonga omuzadde engeri gyakukwata nga singa nandirowoozezza singa nali mwangu okukkiriza nti ndi zonto naye bwe nasomanga mu bibiina nga nze nkulembera kati ne mmanya siri zonto era ewaka nga tiwannyumira nziruka nnyo mbeere ku ssomero gye bansuusuuta nze nkulembera nze wajjanga obuvumu obwo obusoma ebitabo n'obitegeera ng'ewaka oyita mu kusomoozebwa oyita mu bizibu kuboolebwa toyinayo mirembe ebiseera ebisinga abantu abasanga okusomozebwa waka ne ku ssomero tebafuna ssanyu nina abantu ab'okweyanza bali 11 naye wano kaneeyanzeeko 2 neebaza Mukama eyampa obulamu n'afuna ebirimbibwa mmange olubuto n'ataluggyaamu kuba ye mu kamwa ke ne ku ssaawa eno agamba singa yagatta amagulu nga nzaalibwa n'enfiiramu n'akutuga kyayogera ne mu maaso g'abaana bange kyova olaba sitwalayo baana kuba ebimu bijja kuyitika abaana bange babimanyi tobatwala wajjajjaawe saagala nnyo batwalayo kuba ne baganda be bampisa bubi ate naye bw'ava ayogera ebigambo ebinene bye saagala abaana bange bawulire
kati nadde eno mu kyalo ne ntandika okwezimba. Kaakati neebaza Katonda eyankuuma. Olumu neerabira okusomesa ala nga ngenda okweba kubanga nzukusa olumu. Naye nze ndi kyamagero kya Mukama. Kuba nazaalibwa nga kitange tanneetaaga, nga mange tanneetaaga. Kati Mukama yamanya yankuuma atya. Nampa amagezi ebibiina ebimu nabibuuka, nabuuka P1, nabuuka senior 5. Naye ndi mukyala nina degree esooka mu economics ne degree masters mu economics. Nina ne degree mu busomesa. Nze yabuuka ebibiina. Nze ataalina fees. Oyina degree mu economics? Oyina ne masters mu economics? Mu economics. Ate oyina degree mu education. Era ndi civil servant. Okolera government? Nkolera government. Akasaala ne mu COVID kajja. Oho. Kaakati Mukama mweyanza nnyo yankuuma. Ekirala ndowooza jjajja yali yankuzaamu ekyejo oli gwe neebaza kuba kati mugenzi yafa 2015. Naye mange yantulugunya nnyo. Ani gwe weebaza? Mange mwebaza. Omwebaza olw'ensonga eno ye yanzuukusa nandaga siina kyendi. Siina wenja. Siina kwesaasira. Bwe mba nkola ekintu mmanye mabega tiwaliyo ananzi alala we beesigamira ku famire enennyamba enendiisa banandeetera mmanyi ndi bw'omu. We nnaasula nina okwenoonyezaawo. Bwe nnaalwa nina okwenoonyezeza eddwaliro. Kubanga yadde nina medical insurance ngenda case clinic IHK gye nzijanjabirwa ntuukayo kuba nze nzaala kulongoosebwa. Ku kitanda ne mbeerako bw'omu ne bwe mmalako omwezi nga sirina attendant. Naye ng'ate ne bwe baba olumu baali bavudde mu America nga bazze ku mbaga bagamba kimu omuntu avudde mu America nti aliko ayekika ekikulu amalwaliro ga bbeeyi. Azze ku mbaga? No, nga bali ku mbaga mufo ekyokujja okundabako mu ddwaliro. Nali nateekebwako yinisiza omusaayi 5. Bagamba bugambi amalwaliro gaalimu ga bbeeyi kati ayekika yinza okubeera ey'ebbeeyi ku bantu nga 10 abavudde mu America nti tibasobola kuyingirayo batyayo. Chichi, sorry to ask this. Mama asobola okukyawa oba taata asobola okukyawa. Naye nze nga bwe mpulira bwe njagala omusaayi gwange nsigala nkunoonya. Baganda bo bano tebakunoonyaako ne bagamba nti however much mami takufaako nnyo naye ffe tukkiriza nti oli wa musaayi gwaffe. Sibavunaana, siina gwe nvunaana. Baganda bange bwe twali abato nga tukolagana ebiseera ebimu nga tibampa mmere njifumba nzuka ssaawa 10 nga bwe nagambye ne ntandika okufumba ne nnoonya enku mu kibuga endagala n'enfumba emmere ne batagimpa nga abaana beekolamu omulimo ne baleka emmere ku masowaani nti bakuse ne bampa n'endya. Bano abaana abato ku nze naye omwana eyavubuka nga okutuuka mu secondary nga nkyawa ate nga nze nsingawo ne mmanya munnange abaana si bange era saagala banjagale kusinga muzadde waabwe. Bwe tuba ndowooza situkwataganye nkikkiriza n'omutima gwonna badde ku sayidi ya muzadde waabwe. Abaatatange sibanenya saabakuliramu. Fine twali ku kyalo kimu nga bandaba bampita sister wange naye oluusi ne bye nayitamu ayinza okuba tibaabimanya. Bwe baba baabimanya ng'omwana eyakula ng'alerebwa bulungi ayinza obutabimanya. Kye neebaza ku mmange nga bwe yagambanga nti akasubi akamu bwe kava ku nnyumba tetonnya. Nze ndiwo ku bulamu bwange. Nenkolerera ndi mukazi nkola. Natuulanga mu kitabo nga obanga nsoma ne bantema ekibajjo ky'oluko omusaayi ne gutandika okufuuwa obufuuyi bwe kuti ng'ogwente ne nsigala mu kitabo nga nsoma. Nga mmanyi bwe siisome nja kufiira mu bulamu obwo. Mmange ayinza okuba yali agendera kunzita naye okuva lwe saafa. Mmange ye yanzuukusa okumanya ensi bwe nnina ogibeerako. Nga bwe nazaalibwa obwomu singa yali tandaze kikyendi osanga nandibadde ndi awo ab'ebyejo abatafaayo kusoma abamu era nga abasinga obungi bwe beeyisa mu bulamu. What are those worst moments z'ogamba nti however much mami yaliwo nabeerako naye naye bwe nzijukira akaseera kano mpulira ne mmanya nti nina kubeerawo bwomu? Nga bwe nagambyeko bwe natuuka nga nemeddwa ekisulo ne bantwala ewa maama wange mbeereyo nawulira ng'ensi yange
etadde kati nkyuka era mama nga mukambwe nnyo ansosola mu baana nsindika eri tonko nakola ekisiraani biki ebyo ne ntandika okubeerayo nali ku myaka 9 worst moments on a daily basis balyanga sawa nga 3 ne balaba ku TV ne bajjayo entumo y'engoye abantu 15 omwana w'emyaka 9 ne ntandika okwoza nga nsumagira n'enzigwamu naye nga ndi mu nnyumba ne bakusanga nga ne bakuba waya ne kusokoola y'ennyama ngani akuba mama wange yagambanga baawe kati omugenzi nfuta yogerwangako bubi n'amugamba gwe musajja nkwatira oluko olwo nkubire ekyana ekyo ku mutwe kizikire nga ne taata akwata omusajja yakubanga naye ndowooza omutwe n'agwewalanga bankubanga ne banfuula ekyonziira kati engoye ezo nga nswirako ku saa 10 ate nina okutandika okufumba kyayogola uniform z'abaana nfumbe ekyemisana nsi 9 years wamba nga ku ssomero ntuuka saawa 4 basooka ne bankuba leeti bagenda okulaba ng'olumu nzija n'ebitole kafe kyakutte ku uniform oluusi uniform bagitaagudde ne bayingiramu ab'essomero ne bantwala mu probation office nebaza nnyo Entebbe probation office ndi Ntebbe ne mama wange ngenda kukyukira kwa moments kati ebimu ebyantukangako kakati probation office ne police Entebbe nga bakwata ne babiyingiramu ne bagamba omuzadde ne bamuteekako amateeka kwegamba okendeeza ndowooza singa siriiwo banyamba kinene nnyo mu kukula kwange gavumenti njebaza gavumenti ya Museveni gyenkuliddeko kati worst moments nyingi but the worst I will give ebyo mbadde biridde bya challenging anga kunjigiriza okuwaata nga bakuba bukubi omusayi ne gufuuwa worst moments waliwo omukozi nga tebatuwa mmere ngaliwo enkoko ez'amagi nze nzikolamu ewaka nga zimayina okumbojja ebiwundo omusayi ne guyiika naye nga nzirya amagi ngateeka ku tray eri ku dining webagajja ndowooza ne bagatunda omukozi nga ngamba ali jjukira nze ab'enganda zange baali beetoolodde taata wange yadde tiyampeera tiyafaayo naye nayitangayo ku weekend nga ngamba ojja n'enkuwa ebizigo ojja n'enkuwayo ak'okulya mu wiiki akasente ndowooza ng'olukumi lw'ennaku zino naye oli omukozi ye yali mukulu yali nga 16 naye nga ffenna tebatuwa mmere nze baganda ba maama wange nga bandeetera obwokulya ye nga talina kyalya naye nga nange mbirira mu nkukutu bazayo ekyo kyankolifayingisa mu maka muli okuyitibwa omubbi kondo kuba nali sifa ate nga siweebwa mmere tebakuwa kyakulya naye nga ndi mulamu tebakulaba bwofa njala babuuza byoli obijja kino kyekimbi ekitubba kondo n'ekyo kirina we kyantuusaako kaakati omukozi n'agamba najjawo amagi mu tray we ngateeka n'akuma omuliro n'agamba agenda nembuuza olina butto nti simulina mbw amazzi gasiika amagi nze nga tebinkwatako siri muyala n'asiika amagi oba n'amazzi nga tibalwadde kwashakko kati oli yali alwadde kwashakko omuwala 16 aba atiba naye nga bwakwata ku mutwe bwati ajjayo ekiganda ky'enviiri naye nga mukozi nga yengedde amatama nga bamukuba tebamuwa mmere naye nze nga ne bankuba sirwadde kwashakko kuba nalina abampa ebyokulya naye ng'oliira mu bubba oli mubbi kondo kati musiika amagi ye yagasiika saaliko kaakati bwe yagasiika omwami we waka ava ku mulimu Nsamizi Institute University yali lecturer ajja yingira mu nnyumba ng'oyita mu kiyungu amusanga asiika agamba nkutta ababbi omukozi ali mu kusiika ng'agamuggyako obudde obwa dining bwe yatuuka nga batuyita nga bagateeka awo nga agakwasa omukyala nga bagayiwa mu simanyi bye baayiwamu nga bagatwala mu kisenge nga gafamentinga nga gavunda ndowooza bagajja after 2 weeks nga gakutte oba bukuku kino ekiyitamu ng'esefuli ejjudde ebooze naye nga bw'okola bwoti zino envunyu eziva mu mmese ng'evunze ze zitonnya nga mukazi wattu bamugamba tuula ku dayini gye baatugaana okutuulako nga basika entebe baagimusikira ng'ezo mu woteeri ng'atuula ng'amugamba ddya ng'akwatamu ng'ateeka mu kamwa ng'ameketa ng'amugamba vaawo lindako bamuliisa amagi agavunze n'envunyu ani aliisa maama taata maama taata alaba anyumirwa
no kino kibere kya kuyiga sagala basajja besiriwaza mulimu abantu abatalina magezi abakazi muyina weakness zammwe nti oluusi mukuuma obusungu obwo ne busigala nga butambula naye beera musajja musirusiru alaba omukazi ng'abonyaabonya abaana osigala ng'otudde onyumirwa ndowooza lwakuba sitwali babe however much nze ate oba ne bwe mba nga nvuga mmotoka ne nsanga maama ng'akuba omwana nyimirira ne mubuuza okuba waki nti yabuuza sene n'enzibawa koza ino manyi peyini y'abaana naye omwana gw'osola naye mu nnyumba yafaayo okwebuuza lwaki amagi gano mugasiika buli kimu yali akimanyi anyumirwa life ye omuwala bwe yavaawo naye bagamba mulimu birekikyala ebisiru amusolo oli muyivu naye bagamba mulimu abantu nga obuyivu tebubayambye nga gye bakoma okusoma ate basiriwala busiriwaze kozi ebintu mbisuubirako olwa muntu ataasomako kaakati bwe baatuuka ne bagamba Joyce dda wali ku bbali taninga yange yali between 9 oli to 10 omukozi years. Joyce vawa ha wekinoni nga bamugamba dde ebbali kanyabo gye kali simanyi nalina emyaka 9 kati wayiseewo emyaka nga 20 kaakati nga bagamba nze taani yange nali nakoowa dda nabuuzaako mukulu wa mami yes ekkubo erituuse Nakiwogo liri ludda wa Nakiwogo oyina yaani ndi Ntebe awo nga mu virus area eri kutuuse Nakiwogo ku mwalo ogw'ennyanja ndowooza ziringa 3 kilometers kati bwe nava gye nvudde e Masaka ne nzija mbeera mu famire eno ne ndaba nga mbisibwawo bibye sitegeera nasalawo nnette serious ng'obuswavu munda ne penje nafuna okuva mu buto yakulwayagalwa nfuuse ekyenyinyalwa kati ne mbuuza mukulu wa mami maama ekkuba erituuka e Nakiwogo nti oyagala kukolayo ne mugamba nkooye mwe munsaasira naye mbikoye bino saabimanyiira njagala ggwa mu nnyanja akanga kakomaawo kuba mu nnyanja nkimanyi n'omulambo tibajja kugulaba kati naŋŋamba ojja fuuka mukyala w'amaanyi waawuunye mama ng'oyo omuto yali mukyala asula mu lumwe mugasi w'amaanyi naye yampa obulamu kwegamba n'endowooza nja fuuka oba ng'abaana ba pulezidenti do you know how you are successful right now omanyi lwaki nze abantu beebuuza nnyo nti biki ebifuula Lugonvu ow'enjawulo manye ennaku yange fe abanaku tumanye ennaku y'abalala kyekiri kye nagee nti abantu abatambudde mu life ey'okusoma nga bayivu maama yali muyivu taata nga muyivu nze sibeegomba kubanga obulamu bwawe ogenda okulya byakolanga bya kisirusiru kati yali mu single room naye ng'asobola nti ogenda kubeera kyamaanyi kati wano njagadde kulaga nali neetamwako dda nali nagezaako dda n'okwetta kaakati eyo drowning bwe yagaana era kusomerwayo ebbaluwa gye baawa twagala muzadde omwana alabika bubi kati nennemo gituusa ate abaana ne bagamba basisita bange nga bava kusomera edda kwe baali basomera temwasomeranga kusomera lyerimu mbaswaza kati nenkoona aliwo ekitiibwa kiyita pala nuuna amasanda era nenga nuuna newagula nengenda kuliibwa abaana bewaka kuba nze nasulanga wansi wa kitanda nga bwe bafuka omusulo ogunjiikamu ku seminti ng'essuuka ze najja mu kisulo bazinzijjako kati nanuuna pala ne bakana kuliibwa abaana bewaka ne ŋŋamba bwe bajja kujja basanga negolana bulungi manyi bagenda kusanga mulambo bannange ŋŋenda okuyenga tteeko n'otwo twantwala omwami bwe yadda okulya lanci nga toyeyanza okusa taata waffe kati nali nagezaako dda okwetta nagamba kati chansi ngifunye ku magi gano kaŋŋaana okugali of course bajja kukuba ku mutwe nzikire ng'obulamu bwantama dda kati ne baŋŋamba galye nentunula bwe nti nagamba mama wange n'asaba gloves n'azambala n'atuuka mu sefuliya baakwatamu envunyu neevaamu neegwa n'akuba enduulu n'abuuka nadda n'aguma n'akwatamu bwoti n'ayoola n'azibiriza n'ajja abimpakire n'aŋŋamba yasama n'eŋŋaana n'ajja abinyigire mu kamwa omukazi oyo ali luddawo ng'omwana eyali ayagala edda okufa nafuna amaanyi ne mmusindika n'atomera ekisenge ne ŋŋamba wa jjajja wange bali abankuza abakadde okuva lwe yafa namanya ku nsi siinaako omuntu siina mugaso ebyo nanga mbyogera nga njagala bakwate oba luko bakube ku mutwe nzikire naye omwami yamukwata n'amugjawo n'amugamba nedda envunyu zatasobola kukwatamu nangalo nga n'envunyu emu emutiisa nga yeetaaga gilavu z'abayivu kati nansi ajanjaba baani n'abuuka ndowooza abeeyo ebweru mu Amerika gye sigendanga good yebale
n'abuuka naye nze n'azindeetera nziri nalabanga chance mwe nayita okuttibwa naye ate taata waffe oli gwe twali tubeera naye waka yakola bubi kuba mama nge yali ayagala nfe nga nange njagala nfe naye yamugjawo nali nkooye ensi eyo incident emu. Incident endala bwe baleeta omukozi oyo nasigaza omulimu nga njoza ebintu naye nga basala akabebenu katono nnyo kati akasabbuuni ne bakampa kamaleko omwezi kati nga kawuza ennaku nga 2 ne kagwawo bw'osaba sabbuuni bakulita mubbi wa mutunzi kati bwe bajja ng'ekitole kya sabbuuni nga nsalako naye nkakweka oli bw'ali baaweddewo ke nnaayozesa bw'obireeta biriko obutto ng'egyo miggo gijja kukutta naye nga sabbuuni tebaamukuwadde. Kaakati omwami waka yali akebera mu bibaatibaati babuuza ekitole kino ani yakisazeeko mwagala kitunda mukigulamu ekitole kya sabbuuni kati kyenyinza okugamba nti kya 1000 kati n'amusanga bw'ati mu bbaati we namukwese ng'omwana omuto n'akuba omukozi empi namugamba nze nali musazeeko kati bwe twayeera ku dayiningi ekiraawo nga bo bali mu kulya ntudde eri mu kizikiza n'ajjayo n'awaaba baakwata mirembe egyo egyedde yali amanyiko ebirawuli by'ettaala ey'omukono bwe baabirukanga n'obutimba bwe banduka ne wuzi eya kotoni ezayisiba emifaliso ne basika ne banyweza wuzi neyingira mu nnyama neyuza ne bakwata waya y'amasanyazi omweno omweri ne bajjayo abaana bawe kuba ndaba nabo baali babatraumatizinga naye wa myaka nga 10 yali anzirako yali wa myaka nga 8 naye nga tuli abaana nga 6 ne bajjayo abaana ne bakuba n'empuya nga sikyawulira miggo eddoboozi erikaba ne liggwayo omusayi ne guyika ne gujjula wansi abaana ne bagamba omubbi bwe batyo bamukola kondo jjukira yagaana okufa talya mmere kondo tolya kondo ogejja kakati nabino nseka lwakuba nfunye a lot of counseling kuba bimanyi bimpisa bubi namalibwamu ensa n'enfuuka ekitagasa kakati baakuba bwe baako okuba nga sikyakaba n'emigo sikyagiwulira ne bawalula bwe bati ne bansindika mu kinabiro kyali kya mu nnyumba ne basumulula shawa neye waggulu neeyiwa amazzi mu biwundu ne bagamba keeyoza omusaayi neeyoza omusaayi nga bwe gukulukuta bwe gugenda obulumi kati muto wa maama wange ndoza alinga mu senior 3-4 n'agamba baaba omwana afa ekiro nga ntandise okukema nga bandeseewo naye ng'empewo yenzito obulumi sikyabuwulira ndowooza oba bamuddamu kisimanyi najja n'akwata yasooka kukwata kamba asale wuzi ne zigaana nga ziri mu nnyama muganda wa maama wange yali ewaka naye nga muto akyasoma yali nga senior 4 nze nga ndi ku myaka n'akwata ejjirito olumu ng'ensala n'okusala ng'asala wuzi n'agisitulayo n'ennyama bw'ati n'asitula wuzi n'agisitulayo n'ennyama bw'ati n'asitula nga gw'olyawo otunudde ate nandikoze ekinze nakirimu kiringa okufuna accident bakutwala omukono guyise naye nga gugwa nga tolina kyoyinza kukikolera maama ng'ali wali atudde ku dayiningi ali anywa yagamba anti olwo kyali kiro bankubye ng'emmere ewedde ey'ekyeggulo ne bansuula mu kinaabiro ono n'alemererwa najja nsumulula naye ne bwe yasalanga wuzi n'azisalanga ne bagamba omubbi bwayisibwa naye ku makya amugamba baaba omwana n'abuuza ekyana ekyo tekinnafa ani abuuza maama wange ekyana ekyo tekinnafa ekyana ekyo tekinnafa kirina bulamu bwenkanawa bingi nnyo olulaleera yajja nkumye essigiri egaanyawo nalinga 13 era nina enkofu mu feesi ennene nnyo n'asitula sigiri kuba enkuba egitonyeemu nze nkola emirimu gyonna bwe yagisitula n'aginkuba neesala neggumba nerimogokako ekyannyamba mukulu we yali musawo mu Ntebe hospital neŋŋenda ne bakitungamu wuzi badokita ne bagamba muwaabe ku poliisi ko mukulu we nagamba nedda ono sisita wange munsonyiwe nze kaakati awe natabukira n'embikoowa nensalawo bajjajja maama we ne muganda we ne basalawo ne bagamba poliisi nesalawo ngende ne bajjajja nzire e Masaka
Poliisi awo ne yeeka mwana n'agamba era ajja kunnumbayo n'amasasi. Nalinga 12. Nali mu P6. N'agamba ajja kunnumbayo n'amasasi. Nti ankuba amasasi. Poliisi n'egamba fine for poliisi y'Entebbe ne bawandiikako. Baali bawatatanga olukusa antwale. N'agaana. Nawali baganda ba maama banzibanga. Ne bankweka antwala omusajja yagaana okuntwala. Bajjajja baamunoonyanga we nabonaaboneranga antwale. Yagaana okuntwala. Bwe natutula senior phone mugaana naye lwaki tontwala tuli abaana bangi balabirira nga banyirira. Naye nze nangamba munnange oli mwana wange naye kankugambe. Naye wano yambuuzanga nnyo lwaki bakuwa kitaawo omulala. Nangamba you are an accidental child. Ononsonyiwa nti obonyeebonye nnyo. Naye saapulaaningako okukuzaala. Benazaala nga njagala mbalabirira. Yalumirirwangamu n'agaana ne wankubadde. Era ne kaakati angamba ndi mukazi muzira. Kuba nayita mu bizibu. Mwogera ne museka. Namwagala nnyo. I'm sorry to ask. Nayagala nnyo kitange. Olw'ensonga mmange we yankubiranga nga nninga kasasiro. Bwe natolokangako ku weekend nga ndaga omukyala atuuse wamanya atuuse nga njajjatta. Mu mutima nafuna that love olw'ensonga buli omu yali ampisanga kasasiro. N'ab'enganda be nali nkuliddemu nga nze kyakujerega nze kivumo buli kibi. Kugane nga ne bwe luba lumbe erinnya lyange lye liba lisawundi nga bantu kuseeka nga nafuuka kyakolerako komedi. Naye nga sinze mufu. Ku mbaga linnya lyange lye libaako. Naye nga ate sinze mugole. N'enkyawa emikolo. Mpozi kyo kyanteekamu ekibinze sigenda na ku mikolo. Trauma. Buli lwogenda yejjukira biri. Nzijjukira biri ntandika okukankana ntuula wamu. Emboozi mpanvu. Njikutudde. Njagala kubuuza ekibuuzo kimu. Olivinze all that life erimu challenges tebanjagala daddy wadde kine yakyogera nti Yangamba I'm an accidental child. Yakuzaala mu nsobi teyagenderera kuzaala. Ofuuka otya omukyalo w'amaanyi right now kubanga olina masters. Oyina degree 3. Mukama kye yannyambako n'ebibiina bye nkugambye bye nabuuka. Nali mugezi nnyo ku P7 nafuna 4. Serious. Mu senior 4 ffe twatulanga subjects 6 nafuna 16. First grade. Amasomero ganjagala, amasomero gaŋŋamba nga soma, natuukanga ku ssomero neneba ku otulo mu kirasi nga basomesa. Otulo twonna tweseebase kiro. Naye nga bwe nzuuka mpandika notes era nga situnaddaka nsooka ziyitiramu awo. Baagendanga okuleeta ebigezo nga mmalayo neebaza Mukama yamanyi ensonga lwaki yankuuma mu mayengo ago gonna. Nasoma saasiga mu kibiina ne kimu. Ku myaka 21 nali nfuluma e Makerere. Ku myaka 21. Kaakati obuzibu nabufuna ntudde senior 6. Nzire komanya omuwala w'emyaka 18 kuba namala mu November ate nga mwempereze 18. Nzire ewaka emiggo gigenda mu maaso manyi mpezeze 18. Probation tekyanyamba, police tekyanyamba. Njuke mama wange yaŋŋambako lumu ndeetere sefuliya n'enziruka nga ku sinka ayimiridde mu kiyungu eky'omunda. Ngende njikute mbankuta yajja n'ankuba akakokola mu spine n'engwa n'ampalula mu mazzi mu kakutu n'anjagula enjala zino empanvu n'ate mu mulanga kino lwaki sikyafa lwaki saakisibira mu magulu ngambikoye ndi mukazi mukulu. N'antema empi waliwo kati nensaba nenzira ku ssomero gye nali ntuulidde senior 6 kubanga ne ssente za A level bwe poliisi ye yamulagira ntwale ku ssomero yadde nali nkyali muto nga sinaweza 18 tiyazisasulangayo. Waliwo ne lwe basooka okungoba senior 5 school fees nga sisome first term second term ngenze mu third term. Naye nga nze mbadde nsoma PCB waka nafuna bakwano bange kuva King's College Buddo wampadde notes. Kati naanoonya essomero lyali ekitebi nga litandika nga balina arts zokka. Nkyukayo bangamba kola Hege. Apolisi ne bangamba soma ebyo. Kubanga yagambye byebyo. Biology nayina 3, physics nayina 3. Maths nayina 2. Nali nsobola ka PCB kwa nayinjaga kuba musawo. Naye nga mu geography ninaemu history emu. Kati Nenga gwe kiri kyoyagala. Kati ekyo nekirema n'ensoma ekiriwo. Kaakati bwe bantuma school fees
yavuga okuva Entebbe n'anteeka awo ndowooza waliwo Centenary Bank kati street awo ng'oyambuka tonnatuuka ku Nasa n'agenda ku Ssabbiiri nga saanywedde kyayi yadda budde bukwata ate nga ngambye tovaawo siridde nsiibyewo ng'abantu bagamba ono omuwala yatabuse mutwe abansangawo nava ku ssomero ndi mu yunifoomu angambye erinda nkuwe fees abwe yatuuka nga bukwata nankwasa emitwalo bagyali 5 nangamba gende wa mukwano gwe nandagirirayo bantwale mu koosi y'ekyalaani ate gwe batumye school fees ez'okusomero nange bwe nazikwata natambula butambuzi nenzira nengamba director nteeka ku ba school dependents omwana w'abagagga director n'agaana nangamba soma ne mmala A-level kati senior 6 njituula nga sikyalinawo ssuubi natambula butambuzi nensaba bulungi nga n'emigo gimpitiridde ate nga sikyalina lwaki nkubwa ne mugamba kanzireyo oli aweerera abaana ku university ndaba oba ninawo ka chance okitegedde kaakati ng'omwami akkiriza nga mpa mulimo nali ndisikasinga bulungi nali ndi mugezi senior 6 feza kumangu 25 points nafuna 21 nga nteeka mu kiraasi era omwami oyo yampeerera Makerere nga nkola kyengamba nja kugamba nti nali nkola naye ate ayina mpapula sente za university sikiwa nti zaali ziwera mu musaala gwange ate nga nkola kuva ku makya paka saa 7 n'engenda nenva ebweyogerere nengende Makerere naye ng'ekikulu mu kyonna ne bwe mbeera ku kitanda manyi obulamu bwange buyimiridde ku kitabo kyova bwe nafuluma ne nnoonya ku mirimu okuva ku university mu myaka 3-5 natuuka okwagala okwewa obutwa nveewo ng'ebitabo ebyambonyabonye ennyo tuusa ekirooto maama wange oli omuto kye yaŋŋamba fuuka omukyalo ow'amaanyi ndaba kyonna nabonaabonera bwereere naye nali nzadde omwana ne ntunuuya nga bwe mbonyeebonye omwana wange asigale mu mbeera eyo ey'okubonaabona ne ŋŋamba kansigalewo ng'ekikuta bwe kikuuma eryenvu munda ebijja byonna bitomere ku nze naye omusayi gwange nguprotecting ekireme kubeera kikolimo nti nga bwe nabonaabona n'omwana gwe nazaala naye kyekikolimo kyekimu kyakutte ojja Kasanda otuukayo otya ewala bwe wati kati Kasanda bwenva ku university nkoze mu Kampala okola mmere ya leero njagala kubeera mukyala w'amaanyi n'amaanyi genkozesa n'amagezi gembadde nago mu ssomero kati nga ndaba kibikola obulimu bakugoba bano bakugoba ali baleese abapya nenfuna mukwano gwange nantwala ebujuuko secondary zaawo nensomesa nga ndi musomesa mulungi ate nga ba diploma nze nina ne masters yes I was about 28 by then 29 kati landlord wange ne mbuulira ebizibu byange ate abakyalo n'abaana oluusi n'abaami nga bwe beeyisa kati landlord wange nandaba natambulako okuva ebujuuko paka ebulenga noonya ngenda buli wali somero ngambye mumpandikire lisiti landlord wange n'agamba omwana ajja kufa lisiti ya masomero ngende nga teekayo ebbaluwa zange nga sikyali bakyendiisa baana mwami yafunye omulimu gw'amaanyi ndowooza sikyali kilaasi ye kaakati landlord wange n'agamba osobola okukolera mu byalo nti ye nampeereza e Kasanda ayinayo omwana wa mulamu we ne boogera ne headmaster nakkiriza natuuka mu gwakubiri nga 14 mwaka ki nga 7 2013 bwe ntuuka mu gwokubiri ogwo ne balangirawo mu wiiki emu nengenda nenteekayo erinnya lyange ne banshortlist nga nenkola interview oluvannyuma lw'emyezi 3 nali ndi ku payroll bambi kati nze nga bwe mmanyi obulamu bwange natunulamu ng'ekyalo sandi kisobodde naye engeri gye ndi omukugu mu byenfuna eri ewaffe 5 ku 10 oyinza ogisanga ku bukadde nga 2 yeah of course Entebbe 5 ku 10 bazitunira na mu dola kati ngenda okutuuka eno nga ndaba abantu ettaka bagabagabe e Kasanda ettaka bwe liba ery'ekisenyi miliyoni 1.2 yiika n'ekyapa kyako ku lukalu miliyoni 3 nga bakubira n'enduulu oli mugagga nengamba gye nasomera St Clair Nkoni Girls baatulimisanga abasisitange emmere eva mu lusuku gye nzija kaidiyako okulima n'okulunda nengamba lwaki situula wano
Era civil servants lwakuba mwami Lugonvu timutwogerako nnyo. Muntu afuna akalimo n'abala kwajja okujja emmere fees kulwala buli kimu. After bwendi kaddiwa pension weeri. Natunuuliranga bannange. Nze nga bwe neemanyi. Nze ssente zange sikulima nzijjayo mu looni ekimu kimwalaze face yange. Batugamba ojjayo 50%. Nzijja mu banka eno 50% ne mu banka eri 50%. Nengatta nengenda ngula amataka n'ennima n'ennunda. Nagamba oba bannakyalo babeerawo. Nange nja kubeerawo. Nga tebalina musaala. Zino kanzigulemu ebibanja nimeko kyova nina yika 11. Right now. Nime zindiise myaka nga 5-6. Oyina eka 11 ettaka. Naye okulima sikumanyi kuba mu history yange naye abantu ajja okunnimira nange ngenderako. Naye abaana bange bakyali bato tugenderako n'enkibabuulye kati ba civil servants nga muno mbutuufu tweswaza. Ffe tuzimba obuyumba obuyiwa ekiyo ekimu. Kituufu. Abantu bamuno tibasoma basuubuzi bazirina ziikalina. Abantu bamuno bw'oba waakayingira mu mwannyinaze nga bozze balabikanga abaavu abatalina pulaani. Naye muno mulimu waliwo omwami we NEJJE nga mwita Gidi yafa n'okufa. Abaana be bazimbye ziikalina z'olabaawo mu ttawuni e Kasanda. Yafa nga bakavemeka ne bamuziga oba ku akawunti yalekako biliyoni 8. Abantu ba kuno balina ebibanda by'amamotoka mu Kampala. Abantu ba kuno kino kikiri nga byalo birala. Kati basuubula emmwanyi kasooli kati bw'ojja olw'enfuufu n'ebizimbe nga bikutte enfuufu ng'oyita mu buyisi. Kati olwo bwa 5 ku 10 bwawo mu Kasanda mu tawuni buli mu sente mmeka? Buli mu miliyoni nga 7 naye me as an economist siyinza bugula. Kasanda. A walkable distance on foot nga nja kugula yiika 6 ku miliyoni 12. Ngwate miliyoni 10 ngula 5 ku 10. Nemo okukola olubiri. Mwannyinaze nga bonnambudde yadde ndi ku ntandikwa. Wendi naakamalawo emyaka 2 nga nguzeewo. Ntaddeko ebizimbe 2 obirabye. Biri permanent si semi permanent ku mukazi. Otandise okuzimba essomero ndabye yiika 5. Zijjudde kasooli ninako olusuku essomero nditandise. Mu byensobola okumenyamu okujja ng'olina kyoyagala okumbuuza. Oh my God. Kalituusa ali wali era namutemye nefuna miliyoni zange 10. Muki? Mu Kalituusa. Na mpakuse oli mukyalo yolabo kadde 10. Ng'ematafaali n'omusenyu gwosanze bye byasitudde waggulu wali. Webale nnyo. Life eno nze eno golodi tewali bwogira noga nti naye however much bine benambye tuseeko but I'm missing my family, I'm missing my dad, I'm missing my mom. Bandi badde at least ne balaba ku bichi achievement kubanga fa basinga buli achievement ze tuuka ko tuyita bazadde bafu. Nakula njagala nya akabuyimba kaba Boys to Men. Mama, there is nothing kind. Mama, loving is like food in my soul. Olw'ensonga eyo nze maama wange yali hero. Nga ntunye omuntu omubiri gwe mwenava. Maama wange talifuna na mwana aliyegomba kubeera mukwano gw'enganze. Naye bwe kituuka ekintu ennaku z'abamaama okaaba kuba tolina gw'oyita. Okitegeera ntya nnyo kati okulwala bwe ndwala mu ddwaliro kuba abaana bange bato. Oluusi bakulongoosezza n'abaana babeera ku masomero. Omwami akulabirira oluusi n'akubuwa. Omulimu guli bize guli demanding. N'omugamba kati mpozi nga kwayo ekikobeerako bannansi abakulabirira. N'olaba kyensinga okutya era ekisinga okuntaasa tuseerabako omuntu yenna. Obulamu obwo omutya tuli mu Africa. Government si yokubeerawo family yo. Olaba ngali obwomu. Era ngamba bwe birirema ndifa kuba n'abalina eŋŋanda nabo bamala ne bafa. Maama wange namuyitako ko ajja eno. N'abiraba n'asiima ngazzeeko wano mu Uganda n'agenda. Alina kiwa ne Uganda kuba I'm sorry. Biri so personal naye. Yagenda ennyumba ewaffe eri kuyika ng'emu kitundu 2. Entebe awo nkulinaana nsamize flat. Maka ga bbeeyi yaleka agazimbye. Naye munda galinga hoteeri gamyansa. Naye ano oyinza okumbuuza eno wajja kukolayo ki. Naye siraba kiri ttanjebu. Kuba namugamba tutandikeyo essomero abaana ne bamugamba nedda gula emmotoka eza takisi. Kyendowooza nti kizikyaliwo. Abaana be? Abaana be.
ate nga bonna bamadiguli abalala bagasomedde mu America. Abalina diguli mu America balowoleza mu motoka za taxi. Mbali wala nnyo simanyi bibakwatako. Anyway, mu dakiika ngemu bantu bangi abakulaba. I know wampise however much twatambudde ekiro ngomaze okulaba abantu bangi abayita mu kusoomozebwa abalowooza nti ensi ekomye ne batuuka time ne balowooza nti oba oliawo tebakyasobola kufuna jjana endala eyongera bulamu bwabwe. You reach an extent oga nti kaneewo obutwa n'ogamba nti kaŋŋende mu nakiwogo neesule mu nnyanja naye right now ofuuse omukyalo omuzira. Ate ng'abantu bangi abakyali mu jjana gy'oyiseemu. Kati nze kyenyinza okugamba buli omu azitowa bwongo bwe. Buli omu? Buli muntu ku nsi ozitowa bwongo bwe. Ensi yonna ne bwekuvaamu tiweevangamu. Ensi yonna ne bwekuvaamu tiweevangamu. Eyo nga ngombo yange nnyo. Era njagala nnyo. Nina nekyakye bagamba ku lwange nti the world is what you make it to be. Kuba kati bw'oba ng'oli wa myaka 10, myaka 2, myaka 5, 7 ng'olaba nti ensi yonna ekufundiridde, bw'oba ng'otuuse ku myaka 2 noga olemererwa otya nga nze ku myaka 7, myaka 9 saalemererwa. Abantu bakiyita throwing tantrums, twesansabaga. Nze era kino naye bw'otuula ensi yonna ne bw'eba ekusalira omusango gwe ne weebeererawo tiwali kitasoboka. Bw'oba ng'otuuse mu kizibu linnya ebigere emabega obeere nga avudde mu bantu nga tulaba Abachina bwe batuula mu ssaala n'asirika abamonko, otandika okwetunuulira nzaani kiki nsobola okukolawo. Osanga omulema nga mugagga atalina magulu, osanga omulema atalina mikono nga mugagga oba ng'asobola okweriisa. Kati gwe omuntu omulamu aliko emikono aliko amagulu ogamba otya nti ensi ekulemeredde? Yes. Ffenna lwakuba twesigama nnyo ku b'eŋŋanda n'abantu abalala batuwe ne tuteetunuulira y'ensonga lwaki tulemwa. Nze ani eyava mu kasasiro kati omukyala alina achievements zino. Degree yange ekyokusooka ndi mulamu. Kyekikulu mu byonna. Kuba ne bw'oba mugagga otya ng'oli mufu tebiggasa. Ekyokubiri ndi muyivu. Sijja kutya ofiisi yonna gigendamu. Oluzungu ndusobola mwannyinaze ntera okuweereza bu messages. No, ntubeeza nnyo mu luzungu oluusi ne lunsukka nako. Kati n'obumu ne mbuddamu mu Luganda. Ekyokusatu ndi maama. Yes. Olina abaana bameka right now? 3. Omulenzi omu n'abawala 2. Bambi. Omuwala omulenzi mukulu? Omulenzi ye muto myaka 7, omuwala mukulu 17. Okay. Basoma bulungi? Basoma era omuwala ali Seta High. Seta High. Owokubiri ali Royal Primary School. Kiwawulire oli amaanyi ly'Abamerika. Kakati nkugambye ndi mulamu, ndi muyivu, ndi maama kuba baliba. Maama wange yanninyanga nnyo wano mu ndira. Mbwe ekyana kino kankyase n'abaana. Tikivaamu abalyongerayo omusaayi gwange nga guli cast. Era simanyize banongoosa bulongoosa naye mmanyi oba yanninyanga nnyo muno. Era nfunye nnyo obuzibu mu kuzaala. I've been operated several times. Yanninyangamu n'akakondo n'agira bw'ati mbusizaala abaana abalinvaamu bw'abalemeddwa okunzita. Naye oli maama kati? Ndi maama. Ekyo kya buwanguzi. Nzaani okuba nti nayiika 11 omukazi. Eka 11? Nzaani okuba nti nina amayumba agayinza okutuuka mu miliyoni 7. Sige malungi ennyo naye kati eno ogiraba olowooza nateekamu meka n'eri ogirabye. Ku musaala ogwa civil servant nfuna emitwalo nga 84. Banka bw'etemako kaŋŋambe 8. Kati maama wange yampa obuvumu nankuŋŋaanya nensobola okwetunula munda n'okwerwanirira oba okwekolerera. Ng'otegedde nti oliwo. Nja kwongera tujja funa olunaku olulala nzijwe tulambuze ku faamu. Abantu bange bangi bagala okuinvestinga mu kalitunsi tebamanyi we batandikira. Kalitunsi gwatunze obukadde 10 yabadde atudde ku
Yabadde kuyiika nga 3 kali tunso yandibadde kuyiika 4 n'ekitundu naye kati bakwata ekkuba erigenda eri mu Kirombe ekigoma ekyaliwo ne bakipakira amazzi ne bakiggala ene wange nefuuka ennyanja ne wafa kati nasazeeko yiika ng'emu kitundu 2 mwena jese omulala yafiiridde eri mazzi ng'omuntu gamutuuka muno kati mwegiri emiti gyakaze naye ekikulu kasita ndi mulamu ne gye nava wala nnyo ekyo tekinkutula mutima. Onyumidde onyongedde obuvumu tulina bingi ebyokuyigirako ate ndowooza buli kaseera tambuliranga ku kigambo kya mami oli omuto yagambanga atya? Yangamba ojja munnange ekibi mba ntuuka musinyano mmotoka n'emutta yali etwala abaana ba pulezidenti ku ssomero tofayo abalungi yamulinnya saidi eno yonna ne gibetenta bwe yaggwa omupiira ne bamulinnya ku mutwe n'aleka omwana we. Sorry, kati omwana aliwa? Mwana yakula kati he's an engineer. Oh, good. Okay. Mama wange yamuweerera kyenva mwagala mukyala wa kiso wange mama akuzaala mu famire mukyala mulungi nnyo simanyi kisiraani kye namufunamu ayamba n'ab'okumiriraano ayamba atalina naye ate ggwe omwana we ayamba n'abaana b'abajja be naye ate ggwe ekisiraani ekyange saakimanya naye si kyevuma kubanga kyekikuyambye kyekinfudde kyendi ndi lwazi nga bwe nakuwe ndi lwazi ndi kyuma kyamudaaki kyuma kyamudaaki tujja tandikirawo ndowooza mulungi atulaba emboozi ebigambo ebimu obiwulira akagambo kayogedde kagambo kange nkagala nnyo nange wakati ng'ensi ekuvuddemu teweevangamu wakati ng'abalala bakulaba ng'eyalemerwa weerengeremu obuwanguzi obukulimu wakati ng'ensi ekufundiriza nga tolaba mu mulyango gonna nga bakuggalidde tolemera ku luggi lumu noonya enzigi endala ezikyali enzigule mw'ogenda okusobola okuyita osobola okufuuka omuwanguzi wadde ng'ensi ekulangiridde mbaalemwa mukama ali naawe wadde tolina kitaawo tolina nnyoko basenga abo tebasobola kukubeererawo bakojja abo tebasobola kukubeererawo ab'eŋŋanda n'ab'okukyalo nga bakulaba ng'eyalemwa buvunaanyizibwa bwe okubalaga nti kye mwandabangamu si kyendi swaza be baalabanga mu maaso gaabwe ne mu ndowooza zaabwe gwe baalabanga ng'eyalemererwa obalage nti nali kirala okusinziira ku ekyo kye mwalabanga mukama agenda kwanokola eyeegaanibwa maama we n'atuuka okwambala gloves ng'atya envunyu omukoonako naye ate ng'ateekateeka okuziriisa omwana we ku lwaliro omusomesa alina masters degree alina ne degree endala ze degree tugambe 3 mu bujjuvu atandise essomero erirye mulimi atudde ku eka z'ettaka 11 ate ng'akulaga akyayongera okugaziwa olina kyosobola omuyigirako mbaagaliza birungi byerere